Muntu agenze ku mpewo buli lunaku alikodinga n'avuma abantu. Naawe muli ebigambo. Naye abantu Uganda bakifudde kya kusinika mannyo buli omu akisinikiramu. Abantu bakola mu challenge balabanga ekintu kya bulijjo like n'ogamba line eggwanga. Bonna abantu mwena bakulu abatudde mu ntebe mwena muli basiru. Mwena temulina magezi. Mwena ba minister muli basiru. Minister wa Labour oli musiru. Mwena muli basiru. Buli muntu atudde ku Ministry of Labour mwena muli basiru. Temulina magezi. Yes. Because we cannot live in such a country. Ensi yonna y'abasiru. Because netuleko omuntu n'ayina. Omuntu n'abeereyo n'alikodinga nga bw'asinika amannyo n'avayo ne yeetondera poliisi yokka n'omukulembeze Uganda kuba ategedde nti basobola okumusiba. Naye tebasobola kumusiba kuba na Uganda be yalumiza, be yabba. N'agamba n'okubagamba kati nababba mbadde mwagala kukola ki? Mazima. We banaayogerako. Badde mu balangire. Mukagenda. Kati we muto kyalina ekipya ky'oyinza kuwemula kasita ogendako kubanoonya. Oba tolina magezi. Kavideo kanzisaako. Yes. Wakalabya kabanoonya. Muntu yenna. Tuba tetukyayogera naye wabula. Mu byonna tulina obudde obw'omuddamu because yabbye Abannayuganda. Ate nga mulimu abakyala, mulimu abaana abavubuka abanoonya. Nabye taata ng'agamba omwana yali amaze senior 4. Bazadde baabwe batunze ebibanja. Okitegedde. Kati oyo we mumuleka kitegeeza ne bana abalala ate company zonna ezitwala abaana ebula waliwo munnamagye wanene yali abba abaana ne mukubya nangamba do you know that okimanyi nti nze ndi w'amagye ne mugakoma nnyoko oli w'amagye so what wabbye abaana ne muganja teekayo obujulizi tolina ky'oyinza kunkola okuzaalibwa kumu n'okufa kumu n'amala ate n'akuba essimu ng'ategeera nti kati mbadde nsaba abaana tubasasule okitegedde lwaki abatwala abantu ebweru bayinamu kanya akantu nga oli avudde balabisa mulete tuogere kamusasule lwaki akantu nanti kati oyo omu abatayagala alabule bano balala bagenda kubba oba n'abalala wabeerayo abalala bangi ababbiddwa abatya kati omwono Surrange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna. Munsi y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira $5,000 gyokka ne $2,000,000 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. SBS TV kutusako Friends of MC Meya omuweereza waayo aweereza omuntu wa wansi okuyita ku mpewo zaayo ne ku TikTok ng'ayita mu kitongole ky'ekirwanirira eddembe ery'abasajja ekya Equity for Men. Kati abaami n'abakyala mwenna abalabi ba SBS TV bw'owate wavuluma na luli jangu ovulumane ne MC Meya ku luno nga 12 ogw'omusanvu wali Nansana Ganda ku meeting point. Tukeereko tulonda obupapula w'okuwangula ebirabo omuli fridge, flat screen ne sente nkalo jangu onyumirwa endongo y'ebinyanyanyanya ne Suna Ben oseka olusengenderwa abayimbi omuli Acidic Vocals, Lily Puzzle Lunabe, Bettina Namukasa, Let's Cartel, Victor Rosa, The Agent, Kabako, Bazabaza, Aizon T, Tom D, Bobby Brown ne Niro Biswanka, Ashro Wempere, Banemede
Mwamwa ng'okuyingira mutwalo gumo VIP emitwalo ebiri emmeeza emitwalo 5 emmeeza VVIP akakane nga bino byonna biwagidwa Salon and Sansu Center Kuhama Balloon Power Center Skype Insurance and Travel Julu Quality Properties Dr. KG Buildings Tim Bakery Viva Organic Sylvia Auto Parts Natty Hands-On School of Skills Bulwanda Rio Estates Friends of MC Mayor twesangeyo Lubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza Gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga. Tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65 Darome Guluweng Obino Tracker. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Ebyo byonna mini nazambala nakyusanga wiigi buli wiiki nasiba ezo simaka na 3 simanya bobututwa n'omuntu ne gutuuka ne gunnuma. Kati wabivaako n'omuntu ne gutuuka ne gunnuma. Kati watawakkala. Na ensi ngenda njijja nagamba luli ensi najijjako amaanyi. Kasita nategeera nti olunaku lugenda kukya ngende ewa Mungu wange mu byensaba Allah kutwala mwoyo gwange nga yeesiimye nago. Kyovola obudde bwange obusinga kubumala n'abantu nga ndi awo njasaamiridde oba n'abakazi twejjeko entalo ngenda n'enkola mu charity. Nze kati Shalom kankubulire kola baffe twebaza Mungu gy'atujje na wano wetuli. Na wano wetuli. Nze naliko nga sisaala yadde swala n'emu ng'abasaala ndaba balabe naye nga nasomera mu ssomero ly'Abasiraamu nga amaka genvaamu g'Abasiraamu nga omugana nga nzirako seeka nga abantu nga community yonna gye neetoolodde bweti Abasiraamu nga nkeera ku makya bigamba abbe mutuleetere kasola gye tukerabidde mu mmotoka nga nkeera ku makya nenkubamu mini yange bonna ne bampitako naganye basaala wayambalanga kuminyisha mimu ate kati nze nali siri nnyo muntu wa mpale naye nga ndi muntu nnyo wa sikaati ennyimpi nga nyambala sikaati ennyimpi kubanga ng'oggyeko binombo oba nali siina kabino oba biki naye nali neesiga okugulu kwange
entumbwe entumbwe yange njesiga kati nga nyambala nnyo skati ennyimpi ng'ekirala nze njagala nnyo enviiri zange ne kati wondabe yanga n'ebisaka kaya nze enviiri zange kye kintu kyensinga okwagala nzifaako nnyo kati nga buli wiiki nina okugenda mu saluni n'enkyusa sitayiro y'enviiri era abamanyi abanneetoolo ababeddeko nange ebbanga lyange lyonna nga seebikkirira baali bamanyi nga bagamba Shamimu era nga bwe bansanga bakwano bange bajjako lumu nga ndi mulwadde ne bagamba mama wange Shamimu mulwadde bya ddala olaba enviiri ze ziri bwe zityo nga sizifudde nako kati ng'abantu abasinga bamanyi nti enviiri zange nzaagala nnyo okitegeera nga famire yange basigala kuntunuulira butunuulizi bw'omanyi okufuluma famire y'abantu abasiraamu abaddala nga nze olwokutaano lwe nasigaza kyekiri kyenkogamba basi buli muntu asomesa omwana w'eddiini naye ayuka nentuuka nensigalamu kali nga olwokutaano nyambala shali oba nenyambala sikaati empanvu nensiba akakaaya bwe kiba kisobose nengendako mu muzikiti nengisaala ejjuma buli lunaku esswala 5 nga ne bw'oba tosadde ejjama olina ossaala kati kyenjagala okutegeeza ekyo buli kimu Kurani nengisoma buli kimu naye bwe navaayo nenyingira ensi nensanga ebyo pya bye nali sirabangako bwe nayingira Kampala High awo ngenda ova mu Kampala High nga ndi bulala ng'akakaayo olwo ntandise olaba enviiri zembadde sira neŋŋamba enviiri zino nazeegomba nenjagala nnyo enviiri nentandika okusiba buli kika kya nviiri nga ngenda awo ewandege ate nga nina ssente ng'ozijjawa nzati nasooka nefula fast kati wange ng'alina ssente empya n'enkadde kati nga tesimanyi omugaso gwazo nga ngenda bugenzi nensiba enviiri nengenda nengula ensawo ez'ebbeeyi nenkwata ensawo ez'ebbeeyi nengula obugoye bwange nga bumpi nenyambala bagamba first cut is the deepest. How true is that statement to you? Nze sibimanyi kuba saamulabako. Twamulabako otya? Tetwerabako. Twechawa tetwerabyeko. Byali ya Facebook. Sikunyumizanga kombozi ya long distance relationship. Abo gwe obeera wa. Tunyumizako. Tanga tunyumiza. Twabingamba kebyo. Long distance yali ya long distance relationship. Saamulabako. Nga mulabako video. Nga mpa sente. Nenne yagala Kampala wano ngera abamanyaawo nga bamanyi nga nsaasanya. Nga ngulo bugoye bwange nze nkugambye nga olugoye oluwanvu lumbutula nga maze nga ndi awo nsoma amawulire ku Crane Media nga olugoye oluwanvu lumbutula nga buli omu yeebooza ono ye mwana yasomera ku Salaafu ng'okubambuno nyabo nentambula Mungu yansaasira nenzireka nali ndi awo nenko omutwe neguta nali ndi awo omutwe gwe gwasooka nga nkooye nengaba mama wange wabula nkooye enviiri omutwe gunnuma nnyo skin ennuma mama nanga anti kukyusa nviiri ate tebanteekako maanyi munnange famire yange bandekanga nga bantunuulira kati nga mama wange abeera agamba mumuleke ajja kudda nange kyebakola nga nsibye enviiri nali awo nembagamba kati nkooye okusiba enviiri nenzingenda nensala enviiri zonna nenzimala nozikaza kawalaata nemmala ozisala nenzimalako nentandika ozitintinga negwe nzikuwabamu katinti ng'ofaana Mr. Brody nentandika okubamu katinti nentandika ozisala nenzitekamu akakuubo kano asa kayima nentandika ozisala nentekamu akakuubo nentambulanga bwentyo mama wange nantunyanga bwati nanyeenya omutwe ng'amanye agana ekigambo kimu wallahi gwe nakwezaalira kati nga nina brother nga nzirako seeka awulira afa ng'abeerawo naŋŋamba ne kale saala mpola. Welcome to Shalom 256 is happening with abantu kyovola mbeera mbagamba amuntu temumuteekako nnyo maanyi muleka ajja akyuka with time mumuleke Mungu wallahi Mungu asaseyo nze namala nenkyuka nenzamu nenjagala akakaaya nga teri akankase kati n'okubikkula omutwe mpulira nswala ne wo bantu ngamba manyi sobola kubikkula mutwe gwange. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba kasore kigambo is happening manya ole ku Shalom 256. Don't forget to subscribe gwatanaba yakafuna esimu yakatwega ttaka yakafuna data haji tamanyi nti no examination ya Solange ategwe yaina okulagira Solange esimu
ate gwa subscribinga sanga notification bell ako waggulu obenga haja tadde mpadi nze kulanga twina ntambula ka tamanya naffe aba Solange mini syrup Solange afanya bwati kambalaga akacupa abakyala bulumizi bwanga muri mu nsonga mwina painful cramps Solange wati wafana ate kati okuba ejjinya mu n'ebinyonyi bibiri olufuna Solange okugya mu ka pad kano akalungi akawewera eno pad yeweweera tesiiwa abagikozesezzaako bagitenda ino pad omugulira mu Solange pad nyanno mulimu pad nya pad eno nungi nnyo tesiiwa eweweera eringa erimu ka mint bwekatyo so ogula Solange ofuna ebirungi bingi abakazi ba advertising ebintu bino naffe tubiranga abakazi kuba ffe abeebakako abakazi kubanga ffe tumanyi fiiru yakyo naffe kuba kati olaba kano buno pad nnya ku muntu omukyala bw'oba toyina heavy flow zino pad zikumala kati balirira ng'omaze okufunirako ne ka Solange ate buli muntu akozeseza Solange by the way kuba kyali bangadde baluma cramps ampadde obujulizi nti kamukoledde bulungi so buli mukyala kano kandibadde ka package esimu yange yekuba mu kisenge kyo nimbwaki fe yajja kusigula aizo baka stoma ngati mie wawe jagali liendese kansoka bwano aji kuba aji buno buntu bino butegali ku hijab nation akedde kunkola akedde kumpereza ka sente abantu bakalepa ku sente akedde nampereza ampadse akakadde akitse ati gwe mugagga mukubira ko wano aji mu America ziri sawa meka beba sekati kamuzukuse beba seba na tero funa sente nga muto aji muto mnayi yakera sente nange muto nali na sente naye aji yaleto yo nana nana aludde ku market ate nana mulungi katwafunye yo mulala twafunye muna akola ki wabana nana kyakola abantu bakulu nana muna katuna muna habo mouthwash alumizibwa era wanana nayo yes haji ngafunye sente ya rabbi ate ebintu ebikola abantu bikola yenna nakola ne kano aka Solange kano nina abawala bangi nnyo wallahi billah abangami tikabakoledde so mbadde njagala kabeere abantu tubatuwe sample wali eri tuziraga abantu ku hijab nation n'akalango ate haji atuwe ku sente agulireyo abakyala obadde okyatunyumiza ng'otuwa olugero lwa online relationship online dating where you didn't meet online dating yakisiru nnyo kyekyabaawo what happened obunkenke busukka mu long distance relationship nagibeeramu for like long distance relationship nagibeeramu emyaka nga 2 naye obunkenke busukka ku long distance relationship bw'oba tosobola communicate nga buli samba mugenda kuba muyomba kati kyaku abeera eri ebulaaya tasobya owe Uganda gwasobya sokoleke mu long distance relationship ali ebweru wa Uganda tasobya bw'ali e Uganda gwakola ensobi mukwano kati jukira wali nalina muto ndi naive sibitegeera nga buli sawa oba mukwetonda buli sawa obeera mukwetonda kati ate ye bw'oyagala omunnyonnyo ababa tebatera kuwuliriza abebweru yes kyakubiri babeera tebabeera na trust mu bantu abantu b'ebulaaya abasinga abasajja b'ebulaaya abasinga kizibu okuba ne trust mu muntu ali eno ng'akwesiga fully bayina mu mutwe gyabwe nti omukazi ali e Uganda ayagala kunziba anjagalako sente kati asooka kyapulenganya omusajja ali e Saudi nalowooza bamubba simanyi naye nze relationship ze nafunako abasajja baali Bungereza America kati bw'omunyiiza abeera kati olaba obeera mukwano gwange ng'akumanyi ayagala nnyo okubanga mumuli close mwasooka n'abeera ng'abajjamu buli ssaawa abawaayo akantu ffe mikwano gy'omuntu we ne mufiiringa comfortable naye kati buli wakkubira olina okukwata bw'oba tokutte akubira mmwe naye mwejjukira mwogera mazima kati nze nsobola omugamba ndi ku theatre nshootinga ne Shalom n'akubira kasuku oshegedde oba n'anoonya feeyi namubuuza Shamim badde angambye ali ku theatre mumpeeko nsiri naye ajjukira namugaye ndi ku theatre n'abuuza feeyi naye ng'oli ku theatre nti ye naye taliiwo kati bw'oba obadde wamulimbye mukwano olwo lugenda mu lusirika okumala ewiiki 2 kyova namukasa wange bikaseera abeera namukasa amanyi ova ku set teba kubanga takuba video call because video call yemuleetera okukakasa nti wooli oli comfortable okwogera naye n'olaga abantu nti ono ye mwami wange
Kabo sibusibe. Kati ate oyina okubala bwakuba bwoyimukawo kimunyiiza naga ng'oyimuseewo toyagala abantu bamanye nti nno yenza akwagala. That's simanyi oba bayina ki netaaga okufunayo omuntu nga kyali wange ng'ali eyo mwezi ensi ne mubuuza nti what's your problem you guys, because olaba baluzinga n'abantu abatuufu olwa insecurities ze baba nazo ze balina kati neyeekanga ng'atomedde omuntu w'omukyamu olw'embeera z'alina ezo bayina long distance relationship nzibu nnyo bwakukubira ayagala omukwate ayagala nnyo mikwano gyo gitegeere nti oyina omusajja ebweru nga ne bwaba bakubidde oweeri tasobya gwe bw'omukubira n'atakwata aba bize naye gwakubira n'otakwata oli mu bwenzi oba aido because bamanyi nti abantu ene ekampa tetulina ssente jjukira ekyo kyabagenda mu mutoti abakazi ekampa tebaba na ssente kati lwakuba nti kati nze byonna bijjawo kati era nkakasa nti sikyayinza kusobola long distance relationship oba nsobola ogisobola singa mbanga nino ng'omuntu gwenfunye ategeera muntegeera yeemu gyentegeera nti wanfuna nga ndi Uganda naye manya nti mu budde bwe buti nange mbeera bize singa oba onkubidde ne sikwata tosooka kundowooleza kya bussiru sooka olowooze nti ayinza okuba ali mu kukola ayinza okuba mulwadde ayinza okuba ayina obuzibu bo tebalowooza naye ffe bw'omukubira n'atakwata ogamba aleka ali mu ofiisi akola oba yeebase oba nkubidde mu budde bukyamu wama asobola n'okugamba naye ebbanga ly'omaze ng'oyogera nange era tokwatanga time yange nti kati mba neebase oyina okumanya obudde bw'omu America oba obw'Ebungereza oba obwa Canada nedda nga wakagala relationship n'omusajja w'e Bulaaya time yaabwe yonna erina okuba mu mutwe nti kati beebase naye ye asobola n'okukubira ku mukaaga ogw'ekiro ogw'e Uganda ng'akimanyi bulungi nnyo weebase ate akusuubira okukwata bw'otakwata akakasa nti lwaki tewamukutte ng'oli waka ate nga muyita mu bugu by'abakyala maama nze gambye relationship yali enzise ng'agaba ssente zo bazigaba ezo si bonna njagala ekintu kino tokigeneralizinga oli yali agaba n'abalala balinayo abagaba abalala bayinza balinayo abagaba naye nga wagudde ate ku mukopi nga wagudde ku mukopi ng'ate amasimu agakuba ng'ate webulaaya nga mukopi iye ng'ate oli ku long distance relationship olina ogikwasaganya olina okukola ebyeno ng'ate takweyadde 10 wangi n'owulya ng'oyagala kwetuga n'omuta so ensi buli kimu tukikoze Shalom kati n'otuuka n'ogamba kati ngenda kusavinga Mungu wange chance akyagimpadde nga ndi mulamu bwe mba nga Mungu ampadde chance eno nga nkyali mulamu nenziramu ne mujjukira alhamdulillah nsaba aleme kunziza ate gye yanzija okitegedde kati kye ngamba abantu nti before even judging us temumanyi Mungu ate gyatujje kubale twali bubi lwaki oyo tasaala lwaki ayambala bwatyo mukwano kati ate ffe ne swala tusobola ozisaala nga gwe yayambadde obulungi n'oteekako n'oyambala jiribabu yo n'oyambala nga bw'olina okwambala nga ne swala zikuyitako ng'oli awo nga tosaala okitegedde ffe tusobola okubanga twambadde nga bwe twambala n'ogwenda n'osaala n'omala okusaala ate kati wano we tuli ffe tulaba nga tuli bulungi n'okusinga Mungu gy'atujje so mutujjaji nga tuseka nga tugamba kale osigayo yandabako emabegako ndoza yandigambye ninanye sitaani nga ne wano mpumuddewo wano eyo waliwo abawummula wano fenza amatugu nagona nagawummula nengamala yeeno yonna bwegati tewali kye tutakoze Shalom tekiri buli ekinyiza Katonda mukikoze Mungu kyeyanyamba kimuntize saanywa mwenge ekyo Mungu yakintaasa nga ne bagunyweranga nga naye ndi musiraamu kali kaakomangawo ke nagambye nti bansomesa eddiini nasoma ne wandibadde okyanga otamidde Shamimu waabwe simanyi nakumanya ne Allah mwebaza nti ekyo yakintaasa nti eddiini eno maama gye yansomesa yeyanyamba nantwala mu ssomero ery'obusiraamu namuŋoona salafu Mungu yanyamba nnyo nti nakulira mu community nga y'abasiraamu kati ne bwe nayayuka naddangamuuko engulu neŋŋamba naye ate ndi mwana wa busiraamu ate nga nfunayo benswalira kikulu nnyo ekyo mbulamu nswalira ne ŋŋamba yi mama wange bwansanga taata wange bwansanga baganda bange bwe bansanga ab'essomero bwe banansanga kati mwenge biki ebyo Mungu yaguntaasa
mubayaye bonna bennabeera musaako ne waliwo erowozezaako nga onywedde kenge serowoozanga nako like it is something that I've never even thought of tewali newe bagunywera siwulira namu yadde newe baba bagunywa abantu omuntu wansembe yanga nyudde omwenge mampuli njagala kuzza balance wanywako kusigala mimu ng'okuttemu ogw'okutte ebyo byonna sibyerabamu wandibadde okyanga onywamu ogwataaba nayayukanga abaana abawala abalala bwe basobola okuyayuka nti nyambadde bubi ngenda mu bidongo n'abawala okuula abasajja nsaakuulanga nze kuva dda njagala omusajja omu at a time okyogera oli confident wenna njagala omusajja omu at a time bw'ontawaanya n'okola bye saagala nga nkuta ng'ate nfuna omulala tolina mukali kabugumiikiriza mwamuto kamugumiikiriza ajja kukyuka ngumiikiriza mpaka wekikoma like saagala mu bugumiikiriza obwo kutwaliramu mental health yange kulaba nga ngwiramu eddalo ekyo awo situukawo wabula ngumiikirizaako ekisaanidde bwempulira nga byengatta naawe tebikyagatta like nga tetukyetegeera otegeera birala nange kati ntegeera birala buli omu akwasaganya bibye birala yes lwakuba nti nze njawukana yange n'abantu saagala eyo njawukana ya kwevuma nze era njawukana n'abantu nga nseka n'okyawa omuntu nga wooseka sirinayo ex wange gwe sisobola nnyumya naye ne bwe balaba clips zange ezo bampeereza ne baseka naye twakyogerako ne tugamba kikyamu ekyo nze munaye sirina lutalo nabo tetulina lutalo lwe twayitamu because bwe twawukana nkubulookinga naye nkusanga suku kati nze olaba bwe mba nkyakwagala mwe tuyomba wano nkubulookinga ne nkudiriitinga ne tuddamu ne twenoonya ne tunyumya okitegedde bwe twabaako eddamu ne tweddamu naye bwe mba nkumaze ne bw'oyita paapa nayimirira awo ne bw'ogenda ku lwenzi olina ovuunula bwe ndate nkukyawa nseka naye mu mutima mba nkunaabye in fact nze bwe mba nkunaabye sikuvuma nga nkutadde nkuweereza message nga nnungi ne nkugamba olaba kino ekintu it is not going to work out between me and you lwaki gwakiraba ndabayo nze Shalom ntuulamu bwe nti kati nze nsobola naawe nenzija ngambala ankoze eki naki mu incident bwe tikyali bwe kiti ne mu incident bwe nti nekibeera bwe kiti ojja otereka fayiro nzija ntereka fayiro because nze omulundi ogusooka bwe twenyiigira ne bw'oba tokolinze back relationship eno nze nsobola gikolinga back bwe mba nkyagyeta yes nenjiyita ne twogera ne tuddawo ne bwe tuddamu ne tukyankana nansobola okuddamu singa mba nkyagyetaaga lwakuba sisobola kuddamu giyita gwakusatu ate ye bwagiyita waliwo ekintu kye banjigiriza mu bulamu nze bw'ogiyitanga omutima gwakoye nze njogera amazima nze obulamu bwange bwonna Shalom kyondabako kyofuna nze sirimba bantu kyova abantu balowooza nti ndi arrogant abantu balowooza nti seefiirayo naye nze bwe mba nkutadde nzija ne nkugamba nga tuseka ngamba omanyi omulungi kino tekigenda kgenda ffenna tuli mu kwerimba tukigezezaako ogwasooka ne tukigezaako ogwokubiri olina pride nina pride ffenna buli omu alemye okutegeera nze nti gezezaako nenekkakkanya naye ate gwe oyagala nnyo okundaga nti oli wa kitalo oli spiria kati ate ekyo sijja kukisobola nze njagala nnyo omuntu Shalom gwe nkwatagana naye nga mukwano gwange nze njagala nnyo mukwano gwange bwe nasobola okugamba abula tonja Samira ogamba bawo n'atalowooza nti muvumye kuba nkyogeredde mu mbeera ki okitegedde njagala nnyo omuntu gwe naagamba twogere n'amanya nti tugenda kwogera njagala nnyo omuntu gwe ananyiiza n'ampita n'aŋŋamba hani mbadde nsaba twogere nga si buli ssaawa nga nze initiating emboozi nti mbadde nsaba twogere buli ssaawa nze nteekawo talks twogere nze njagala okukolinga relationship gwe tobikola nsobola obikolako ekisaanidde naye saagala bifiiramu yadde losing my mind mu relationship yonna wali abasajja nga naturally I would tell they are silent they cannot initiate yes naye ate era munnange olaba bwe bafuna be baagala they can omusajja yenna ng'alina omukazi gw'ayagala atambula eŋŋendo asobola okukola buli kisoboka kyonna Shalom okulaba nti ateekawo embeera ne bw'aba tamanyi kwogera balina bye basobola okukola either bw'aba tasobola kwogera sokola actions zonna ezikulaga nti I'm sorry okitegedde naye omusajja alina bw'omulaba teyeefina nga bwe bagamba nti oyo ze mbeera ze mukwano bw'alifuna gw'ayagala teziri ba mbeera ze teziri ba mbeera ze atannafuna gw'ayagala nze saagala kuluzinga bulamu bwange yadde okuluzinga mental health yange mu relationship yonna
kasitanjigezaako omulundi ogusooka gwakubiri n'egaana ogwokusatu sifa nayo inkutuuza mu mirembe n'enkugamba olaba kino it is not working out for both of us tukite tweyagala nnyo naye tugenda kwerumya tukite n'enkugamba mu mbeera eno gye tweyagaliramu ey'amaanyi tugenda kwerumya better kino tukite but we can still tusobola okubeera nga tuli bamukwano oba okyalina kyonjagaza nsobola okkikolera oba olina kyonjagalako mbemba nina kyenkwagalako nawe osobola okkinkolera but ne tulivinga awo buli omu ng'atulaba but we are not in love but we have something to do together ne tukikola ne kinkola ne ku mukolo gwo nsobola okujja nga nze nsinga okukuba embeekulo bwemba nnakuta nze kyange mweyo bad energy nagikomya kati olaba nze amaanyi gonna ngateeka nnyo ku bintu ebingasa nakugamba amaanyi gonna ngateeka nnyo ku bintu ebingasa ndaba nina time yange yonna yonna eyo gye namala nga nina ebintu bingi nnyo byenkola ndora kuba nti eyo process sijejjusanze yanjigiriza ebintu bingi tinina waliwo bbanga wootuuka kati wano ng'okakale ezo sente singa nazigulamu poloti zeweteekangamu kugula bintu ebitaliimu n'ogula ensawo empitirivu nnyo n'oziteeka mu kiseera ngazikunyumira bakwano go ne bajja n'ogamba twalako nawe twalako n'ogula engatto nnyingi nnyo ze nayambalanga nnyo high heels ng'okuba enkondo nenkuba mini yange nenkuba akasuuti nentambula eyakulabanga simanyi na bintu bya bubina bino byavaawa kuba twayambalanga nga tetulina bubina ne tutambula nga twatigomya abasajja e Kampala Shamimo Shalom stop it stop watigomya abasajja ndemona nawunya abana b'ennaku zino myaka 23 nga tebalinamu ssente n'omusala musawe nga talinamu ssente like how bakanamuweereza amwaga kanamuweereza abasajja batuwanga ssente za shopping mu myaka 22 obukadde bubiri nga gamba weekend genda ku shopping wallahi billahi tallahi we mani mimi tutachipika asiri kuchipika nze munene newunyanya abana babedi omujaja nga kwa milioni 2 shopping atengezo milioni 2 ozifuna buli week ngate kuliko za nviri nze muzaba nansibe enviri zange nazisibiranga owandegeya milioni 2 za Zimbabwe eze Uganda buli week abagwa ina musajja yali mu America Bongereza is understandable ne wano kati nze njagala wano kuloko perspective ne wane nera we nafuna ne wano ngera nze sisabera muntu ngatampa nze omusajja baba tampa sente basi mba nkulimba ne woba okola mba nkulimba Shalom kati wallahi mba nkulimba because byonna nga weebiri awo byonna nga weebiri mu mazima amatuufu omukazi yenna nga tomuwa sente aba akulimba no agamba I love you as you are nzanti olaba kati eno level gye ndiko sikyasaba mmere nti banenje bampeyo akokulya nti abampesa ngende ndye mmere byo sikyabikola awo Mungu eyo level yajinzijako nanteeka ku level endala nze nakugamba sede zensaba nsobola kugamba nti njagala genda China kusuubula ne mbulako omutwalo ogwa dola mbulake 15,000 Jaga tele perspective ya wano ebiriyo sikyabimanyi nnyo because nze sikyasobola kugamba mpaayo ngule engoye ekyo kyonkusubira nti osobola kyerowooleza nze nkugambye ebizibu byange bibeera ebyo ne nkugamba nti genda ettaki naye siina sente za bino okuleeterayo bantu bawaka biki bwe bityo mpaayo akakaaga oba mpaayo akasanvu era nga akayina gwokasaba mukwana ati bw'oba tokalina nze ate kati nze sisobola ate era kati kukakkanamuko wansi wange ebizibu byange naye biba tebikwataga nti tugenda nnyigira bwereere but Shami, for those we love we compromise me I can compromise bw'oba tolina naye ati era nkugambye sisobola ate era kudeetinga muntu atajja mu bizibu byange okitegedde gwe sinyumye emboozi nga zikwatagana kubanga bwe mba nnyumya ebizibu byange mba ngamba ebintu bintuddemu neetaagayo emitwalo 2 okitegedde kati bwe mba mbikugamba nga gwe n'olukumi lwa dola toluyinaamu owulira emboozi zaffe zikwatagana jjajja wange yaŋŋamba mu biseera nga sinagula mu motoka nga jjajja wange alina emmotoka naŋŋamba Shamimu bwe mba nnyumya emboozi z'ebizibu byange saa nnyo okuteekamu omubuuza jjajja
chichi nangamba njagala nyumye brother njagala nyumye ne Muhammadi basenga abo bantu basenga wasifa bani be bategera ebizibu bya ne babuza ate jajja otya nangamba toyina mmotoka ebizibu byango njagala mbinyumye n'aba mmotoka mwabe ebigere biki mu nninde mwe nambaga muri bazikulu bange naye ebizibu byange njya binyumya n'abaki ba mmotoka kuba we n'abanyonnyola nti shoke ekubye bajja kuntegeera nenkola entondo era ne ngamba brother wange ne mugamba olaba jajja aboola mulimu abaana n'ebyana nakitegedde enkuze toyina bw'onyumiza musajja akukwanya ali ku bigere nti shoke ekubye toyina bw'ogenda mugamba leero nakedde ne stress emmotoka egaanye abitegeera atya omunnyonnyole kadifu ke kakyako omunnyonnyole bushi zifudde nga kyeki ayinza kugamba nviiri kika kya nviiri kati saagala nnyo kwogera n'abantu ng'ebizibu byange tebitegerekete like nga bwe tunanyumya emboozi tezigenda kukwatagana njagala bwe tunyumya ne mugamba mbadde njagala kutandika bizinensi ya kino nangamba nze kati mbadde ndowooza real estate si zino nazo zirimu ssente kati bwe tukola bwe tuti bwe tuzimba bwe tugula bwe tukola bwe tuti okitegeera emboozi ze zikwatagana n'ezange bwe tuba tutambuddemukko bwe tuti byennyumya bikwatagana n'ebibye okitegedde saagala nnyo kubanga byennyumya like nkubuuka step nja kukujooga omusajja abajja tirabanga ejjoogo ajja kulaba nga nze amujooga ajja kulaba nga nze amulinnyako ate nga mu butonde bw'abasajja tebaagala muntu abalaga nti oli wa kitalo kati njagala tukwatagane nga bwe tutula bwe tutyo emboozi bwe tuzinyumya nze bwe mba ndi mu kunyumya busuubuzi bwa ngoye ng'ate naye alina kyandaga nti omanya ni bw'ozijja mu ngoye bw'oti ozituuza ku akawunti lwaki toziyingiza real estates ye nanyinyonyola nti mu real estate tukola bwe tuti oshegedde nansomera nange eno ne musomera ebyange oshegedde bwetu because relationship yonna abantu abawoza nti sente biki relationship etambula nojulia etambula ng'erimu sente munyumya ebigambo bisatu bina toyina wobuukira kigambo kya sente relationship eri progressive toyina wobuukira kigambo kya sente ne bw'oyagala kulimba mirundi emeka nti omusajja nsajja looza mwagalako ssente oyina we kigenda okujjira either ogenda tuula awo olabe ng'enjala zo oli staaka tonnakola njala kati otuula awo tunetune mugambe ne lwaki sikubira ono omusajja mpeeyo 25 z'enjala enjala za 25 za musiiga ez'engalo ezange za 25 ez'ebigere za 10,000 enjala 35 ku njala ezange waliyo n'abakola ez'obukadde egwa abasajja mbafudde ki nze ati kati ate ebyo ebintu byenkugambye byensobola okwetuusaako okitegedde byensobola okwetuusaako ng'ebyo seetaaga kukuba simu nti ale nsaba sente z'enjala nedda bwe nzaba nga zeetaagisa ngenda bugenzi ku Nairuvira okitegedde ningamba abankola enjala kati neetaaga ewiiki eno neetaaga seti y'engoye mmeka ze nina okwambala ezo nenzitumya nenzeegulira nkugambye ebizibi nemukubira oba nangamba hani njagala ne tutuula ne mugamba neetaaga esente ekitono nnyo neetaaga miliyoni zinga 8 okuteekawo kino kyendi mu kuteekawo nangamba nina waana oba ne mugamba nina wa 5 mpaayo 3 nange emboozi onatera ojingo nanti kati nze Shalom olaba nze sikyalina buddobo nadda nze sikyalina buddobo bulimba sikyalina budde bulimba kuba kati omuntu yenna bw'alinnya ennyonyi n'ava wano ogenda kusula olumu tugenda eyo ne tutuula like a week number osula mu hoteeri olya onywa okozesa transport kyokka olina okusubula olina osasula n'omusolo omuntu aba yeetaaga ssente mmeka osubula ettaki tobutandikirwako nga 5 for starters kati balidira nga ffe buli gusoko wegwa olina okulinnya n'ogenda kati ate oba oli awo ne bakugamba ne Egypt waliyo engoye ennungi oba oli awo nogamba kangezeeko ne China oba oli awo nogamba njagala kugendako Thailand oba oli awo nogamba njagala kugendako Bali because oyagala kulaba markets ez'enjawulo kati saagala kuwulira muntu yenna gwendi naye nga talinnyangako na ku nnyonyi abaali girinnya tetulina mboozi kyenkugambye saagala mujooga wamma tannagoba mu mboozi genda ofunemu na herbal mouthwash ddagala ly'amannyo omukozesa kumanya agalimu ebituli agaluma lino ddagala ly'amannyo sikakufuuyira kali
kale kakufuira nako kakufuira nako kakufuira bakata muna Herbal Mouthwash musangi mu supermarket ne drug shops zonna ezili mu Uganda ate gwalebe lwa Uganda outlet ewatuke ntwe bana Uganda mugaye mumpe muna Herbal Mouthwash akola daya kumanya muteke mu sick bar basomesa nti bajjukize ekyo abagwa amanye because of smoking n'abali enkwacho nga amanyo gaguba kwesa muna Herbal Mouthwash oli ku short and Mwamwa show short and Mwamwa show tubera neno buli lwa kusatu so watabukira Emtu byogera mu byagunyo mwoko kuleka mimu anti dabaye Shalom abantu bagenda kuddano bagambe kati yo Shamimu biki nze nkugamize je natandikira nze sina step je mbuse mbulamu bwange Shalom nze nakula ne mama ngawe namungonesi yo nekimanya okubba wala kata mama ange ngatunda nnyanya na butungulu nga inawo mudala kwe mudalo gwali gusinga mu obunene awo nga talina kyatatunda ne tuvaawo ne tugenda tukuba buloka eri waggulu kulubya bwe twatunda tanulu zaffe bbiri ne tujja ne tupangisa edduuka awo Makerere mu Kikoni ne tutandika okusiika chips nze ne mama ange ne baganda bange abalenzi aba babiri tulina family kaffe k'abantu bana nawe bwe kakwatako bwe kati ogamba family eringa abantu 50 ne tusiika awo chips Makerere mu Kikoni okumala ebbanga nno ne tuvaawo buli omwana n'atandika okwerandiza nga tuva mu chips oshegedde emirimu gyonna egyo buli step ngiyiseemukko kati nenzija obulamu nga mbumanye nga mmanyina biki nentomerako oshegedde nenfunako ku ssente ngoba excitement nezonoona oshegedde nenzirayo gye nava kati bwe naddamu okuddamu amagezi nga ntandise okupiikinga kyova nze omuwala yenna abaatomera bwe mba mujogera naye simuvuma abaatomera ye mugamba bugambi oli mu step ya bulamu naye ate ggwe toyitamu ffe kye twayitamu Mungu waba akuyambye ng'olina chance etegerera ku myaka 23 tegeera oshegedde to wasting time yo because bw'onootuuka mu myaka 33 okuba omukazi awo ffe tuba tutandisa ate okugamba nti kati tukuze twagala kukola bintu bitu developinga towejjusa oshegedde kuba ffe kati nze byenkugamba nti mu 22 nayo stinga nnyo time kati gwe bw'oba olina chance omuntu akugamba nti towestinga time bw'oba ofunye ssente zikolemu ekintu ekirungi bw'ofuna omulimu gulabe nga maama nga taata nze ekyenjawulo kye nalina nze ku mukama wange nze buli bosi yenna gwe nafuna amanyi ku mukama wange I do not compromise boss aba boss oshegedde bwe mba wakola ndi wakola ekinyambye mu nsi muno Shalom nze ndi real we ngamba nti ngenda kukolera Shalom mba wakolera Shalom mpaka Shalom ye wankoowa oba bwatandika okummanyiira omanyi nina ekizibu ekyo saanyo bbeera wantu we mammanyiira kati ndi mukali eri nti mukwano so okwekolera salaba koma manga bamukozesa naye wembanga omuntu ampisa bulungi mba ndi wamukolera paka kumufiirako wemba nina omuntu gwe nalayidde nti Shalom yampise we wali yedduwa nemuka Shalom ndi wakujja mba wakujja ketonyeka gwake mba wakujja oba ogenda kujja wongamba nti oyinayo show nga nakkiriza nengamba nja kuzannya mu show yo mba wakuzannya kati mu bintu ebinnyambye mu bulamu byendaba nti mbadde wa mazima eri abantu ekirala mbadde ndi consistent mu bintu byange byokola oli consistent simala galuzi nga kintu nga nakakikolako amanyi ne ganzigwamu mu nnaku 2 nti kintu kigenda kukola mu mwezi gumu mu mwaka gumu ngezaako paka lasti kati ntunulira abantu abo abajajinga abantu kati waliwo nze luli eyandaba nga nsibya akakaaya oba nakola video ki nagamba kati gwe oli awo naawe ogamba abantu batereze nga n'ekifuba kyo kikyali bweru mukwano nze nina newe naterako amagulu ebweru kati bwembanga nga ndi mu process nga ate sikyasobola kulaga amagulu gange bwe gafaanana nga n'enviri sikyasobola ziraga nze kunze ne Mungu wange mwebaza ne mugamba ya Allah onzige wala alhamdulillah waliwo enkyukakyuka era nkusaba oyongere okubeera ng'okola ki ng'otereza kyekyateesawo hijab nation ne ngamba abawala bangi abali eyo abensi ebajajinga bujajizi naye nga bandyagadde okukyuka n'abala abasiraamu nga bayimbi basereebu era mbajjukiza ate olaba
nga 23 August tuli ku Thoban Center level yokubiri kuyingira kinnomu emitwalo 5 ettobo y'abantu 8 ya milioni 2 mujje mu Jabu Nation bagamba kwata omuli gw'omukyala ali eyo leta omukyala wo leta sister wo leta mo tuigo obusiraamu kwa cha business mu ngeri y'ekisiraamu ng'abakyala tumanya ebintu bingi nnyo yinza kya wantu ino Islamic banking najja abantu bagiranga naye abasinga abakazi tebagirina kuna idea so abantu ogwamu maanyi wamma yogera na Mungu wonze nagamba abantu wano tewaliwo nanyini ddiini eno nanyini wayo ya Allah so nze nakoowa abantu abo era nze sitawaana ngenda mu maaso go bwe nti kumusala ne muga ya Allah kino kiganye eswala ekyannemeredde nkusaba ya Allah ontereze okitegedde bwe mba nsaba ebintu byange nkyemulopera nti abantu abasiya Allah baddu abalanga basiiba n'omulaba nga ali mu kusiiba ekisiiba kikubye wali asiibye ennaku ze njeru nazo ne zijja asiiba olwokuna n'olw'emmande n'omuga ya Allah kale lamanzaani baginterereze nsobole okuba nga ngisiiba okitegedde ekyamulimu obuntu obwo obutonotono omuntu bwosobola okwekwatako nze neekwata ku saddaaka nalandi ku saddaaka nga siina nnyo nga ne bwe mba nina 10 nsobola okuwaayo 5 nesigaza 5 nkakasa ku ebintu ebimu Mungu byampaliriddeko n'agamba muddu wange ate ne bwoba omusaba ofuna obwo weekwatako n'ogamba ya Allah kanone nina bendiisa mbadde nga nkakwata nengagabanako n'abaddu bo bano sinnatereeza nnyo mu maaso go naye wano wo mbadde ntereezezzaawo nze njogera na Mungu wange era kati bwe mmala okwogera naye nenfuluma oba ofuluma bwoti n'osanga shekati ataddeko sitya n'akutunulira bwati ngalaba sitagafulula mu mutima noga yekubye kawanja n'omugaso si yeggwe nanyini ddiini oli wadde mongo ntunyanga bw'oyagala dagini waayo ali waggulu ate nva kwogera naye nze kasa nategeera ekyo nti nanyini waayo ali waggulu ate ye kamala byonna Allah gwendoopera ogamba ensonga zo gwenfukamira n'enkaabira n'abantu nabajjako bagamba ebizibu byange mbigamba Allah kuba nakakasa nti naye gw'obigamba atendewalirwa n'abisaasaanya gw'obigamba ayinza okuddaawo n'aseka kati mbigamba era agenda obbimalira nga tebannakusekerera gwe omusajja ali eyo genda ku Biv Organic and Natural Health Products basangibwa Omengo byo babinyo naye balina ssente gula Biv Organic ng'olinamu ne ssente tali mwana wa muntu gogenda tuyanirako ntuye enjavu ziwunya bubi gwalina Android genda ofune app yaffe eya Biv Organic downloading ogiseeko obenga ogula bulungi ebintu byaffe entuyo z'abaavu ziwunya bubi enamba ya Biva waziwulirako 075260 nina mukwano gwange yaŋŋamba nti yafuna omusajja omwavu yali afudde Organic eri awo Mengo Dr. Buza Dr. entuyo zaabwe zituŋŋonona Shamimu lwaki abakyala bwe muzaala mukyuka n'embuliri abakyala nga tunnakukwana ng'onyishetinga akaboozi wakanini omukyala atuli mu courtship omaze okuzaala tokyanyega owoza wakyuka nange sikyefiiringa niwagala nze ntandika akaboozi lwaki mukyuka abakyala abakyala bwe tukyala ekisookera ddala abakyala n'abaana connection yaffe eri bweti 5 and 6 kaakati bwe tuzaala tulina excitement eyo gye tufuna ku baana oyina ekitonde ekipya ekizze mu bulamu bwo kaakati mayindi yaffe esooka n'ekyuka yonna ne tugiwa abaana bano neze yaleeta omwana ono gw'ossaakesira kati gwate ekyo kiri ku buli mukyala era lwakuba nti omulembe guno alhamdulillah Mungu atuyambye ba motivational speaker mubavuma nti babi naye balungi nnyo because bayambye omulembe guno nti oba oli awo oyitaayita ne bakujjukiza abakazi bwe bazaala bakujjukiza na kubeerako awo wensubirira abasajja ate kati wano okubaala nga mukola omulimu gwammwe mukazi wo bw'azaala kiriza nti alina ekitonde ekipya kyaleese ku nsi mayindi ye bambi nga maama ekyuka obwongo buno bwonna nayagala abuwa omwana we okitegedde kaakati gwe jjukira tulina eno process ey'emyezi 3 waliwo abamala emyezi 3 waliwo abamala emyezi 6 tanaddamu kwegatta okitegedde process eyo ya myezi 6 myezi 3 abasajja tebasobola girinda abamu waliyo abalinda era ngambye abamu waliyo abalinda n'alinda mukyala we nga yakkiriza nti kyonna kye yayitamu yakiyitamu ku lwaffe ffembi kijja kulya bbali okitegedde si ku lulwe ku lwaffe ffembi kamulinde nga bwe yeetereeza body wise akyuke
mind wise akkirize because abakyala abasinga wano mu Uganda tebabateekateeka nti kuva ku lunaku lwafunye olubuto aba yeetaaga okuteekateeka nti kati ogenda mu process ya myezi 9 mulimu biri naye waliwo abakazi ng'abeera mu process ya myezi 9 nga stress emujjudde eyali mufunisa tamulaba oshegedde wakugoba misinde talina kyakulya tamanyina gyagenda kujja pampa za mwana ne gwagenda oleta kunsitamanya oba aliyambala oba alinywa oba alikola kyekyo nakirekera Allah we kakati bw'abanga mukazi mufumbo ng'omusajja amuyambye tadduse waali bingi nnyo ebibeera omukazi oyinza omusanga ng'ali mudde oyinza omusanga leero nga tagaana mukwatako oyinza omusanga yakutubye sumbuusa n'olwayo n'avaako omusajja nkusuubira kubanga oli understanding n'omanya mbeera yakyuka lwa mbeera gyali ekyo nno kyetaagisa musajja ng'ategeera nga tewafuna mu ssiru kyova olaba mba munaazaalira abasajja mutegeere nti abasajja bano bategeera oba nedda omusajja n'akuwerekera Continental simanyi wano mbu omukazi sajja awerekera omukazi Continental aba muloge dogo abafala wano wokai wali abasajja muwerezo wa boda si basiru tubabize wali abasajja abasiru nga n'ababaliranye basiru n'osanga bali bagamba munne kyekikutwala mu Continental omusajja ayina okugenda naye mu Continental bayigiriza osiba pampa nga naye yakwata ne pampa eyo oshegedde because olunaku lwa Continental olumusi lwe lugenda okubagaggawaza Continental tebagigendamu buli lunaku buli mwezi bagenda so abakazi bano beetaaga kampani yammwe nga bali mbuto era bwazaala bino ebyokumugoba mugende mu kisenge omwana akaaba munviiremu simanyo biki muyigiri beera naye mu process because naye mentally tali okay kino kipya mu bulamu bwe teyakitegeera n'ate wanamaze okuzaala awonye omwana akuze otandika omujjukiza omugambe hani tugende mu gym hani siba olubuto saagala mukyala wange ove mu foomu njagala tubeere n'omwana wa foono naye naawe osigale ng'olabika ng'oli mata naye kati ffe tugamba bakazi bamwe nga basikuloolinga nti mukwano wazaala naye tofuuka kizibu tokkiriza bbeere kkulukuta akaleega kakyusa emirundi 2 olunaku obeere ne breast pads bw'ozijjamu kola kino nga tulina okubajjukiza bakazi bamwe siba olubuto oshegedde ate kino ekyomu kisenge miimu kino omukazi n'atuuka nga takyayagalirako ddala nga bw'otamukutteeko takukwatako nanti kati ekyo wojjira omusajja ategeera gwe nkugambye if you cannot talk to your wife ng'owulya kijja kukaluubiriza get a counselor a relationship counselor yatuula ayogere naye amubuuze because ajja kuba openi naye waliyo abantu nga bafumbo naye nga buli omu atya munne ng'omukazi ebbanga lyamaze naye lya myaka 5 nga wallahi tasobola yadde kweyambula lugoye temuggyeko ttaala nga tasobola yadde kujja n'akunnyonnyola oba n'akugamba nti oba hani I miss you nga tasobola nga bambi akutya so gwe ng'omusajja awo kyenkusuubiramu kugamba nti mukyala wange ono bwe mbasobola kwogera naye ndaba siyono gwe nayagala akyuse mukazi ne mubiri kyamutegeera noonya relationship counselor omulungi tanyiiga embu lwaki ebizibu byaffe obitutta ate mu bakansala era omukazi era omusiru kyenkugamba era bw'oba ofuna omukazi olina okumakinga sure nti omukazi gw'ofunye ate omanya mukusooka buli muntu ategeera mulaba red flags ne muba basiru omukazi yenna omukazi gw'onoosobola okugamba ekintu n'atanyiiga oba omulaba wano nga mwogera osobola okugamba bbaawo naye gwe n'agamba levu n'amala ennaku 2 nga takuzzeemu n'agenda okuddamu n'agamba byonna bikole toddangamu okwogera nange bwotyo n'omanyira otasaaga relationship erina kuba serious neweegamba nasobola relationship eri serious nze kyamemu abe kukwasama kwange nti nedda n'oyiiya bw'omuta kuba waliyo abantu nga mulamu bo tebasaaga ogenda kutaba meka amala n'ofuna munno omala n'ofuna omusajja akutegeera ekyo ekyokugamba ogenda kutaba meka nange simanyi naye wonna wentuukirako oyo antegeera gwenjo mmutuukirako omutuufu amala n'omufuna naye gwe naye tomanya ogenda mmutuukako wabula wano mu process y'omunoonya olina kubanga otegeera ng'omubiri gwe waguwa ekitiibwa nga oteeseteese n'omutima gwo n'omanya nti ani gwe nnina okukkiriza kati tingenda mwagala ani gwe ngenda onyumya naye obunyumya ani gwe ngenda okweyambulira
Omuntu gw'osiimye ne mukkaanya omweyambulira. Akusanyusizza. Nagamba abakazi mu byonna kye tulina eky'obugagga ng'abakyala gwe mubiri gwaffe. Ozakimanyi nti naffe eky'obugagga kye tulina mu bulamu mubiri. Ogwo omubiri gwo kiri gy'oli gwe nannyini waagwo gukozesa nga bw'ogwagala naye ky'ekyobugagga ky'olina. Guwe ekitiibwa gukodowalire kuba mubiri gwo. Ate ku bakazi ky'ekyobugagga kye tulina. Bode. Wamma naawe ekyobugagga mulina engoye ennungi gwagala okwambala oba okunyirira amasaawa okola content okola ku TV ku radio ngagala kwambaza. Babituwa kubwerere. Ogula. Oba agala genda kufunye suitcases zigenda mwagala ova mu Uganda nga temunna kulonda genda Katogo Collections ofunye suitcases tambula bulungi nnyo. Abali ku Ham au Chain of Liberty eduka CL 3738. Abeguru ku Jomo Kenyatta tambule nga alidde kantu. Abeguru Jomo Kenyatta Road oba ku kusimu eno 0770883968 obenga ate otambula mpola mpola. Zubeda. Onzo okkiza omwagala ova mu Uganda agenda akole nga ayita mu travel agency. Nga takwebuuzizzaako. Obanga nga anka gamba nina kembala njagala genda Switzerland nina company entwala. Kati nze kembaddeko mu bino ebintu. Nembugumizibwako ne limelight eno sikyalina nnyo excitement. Nze kati nsobola okwogera n'omuntu olaba Shalom ne mmanyi omuntu alimba. Kezibeera ezo travel agencies. Kati nze kambabuulireko Doni Chris gwe mwogerako olunaku lwe nasooka omulaba lwali olunaku olwo wako ye yantwala nayo yali ewe namulabirawo bwe nti nemanya there is something wrong with the guy olwa approach ye eri abantu lwaki okyogera kati tujja okubuuza nedda nze nayo nze bayita ne Doni Chris badde tetukolagana for a long period of time lugudde ku munyolo tubadde tetukolagana lwa nsonga for the first time went wako yatuwa point ya mugamba mimi agenda kujja tugenda kujja ne bamwa katinze yes katinze nina baba kaita kajanja oba nina kimu bulamu nina akajanja ka time okwata obudde kati batugamba tugenda mulaba saawa ate olwo kyali kivulu kyali to boss kya Valentine kati nga bagenda laba to boss ankubira ngamba sister tulina appointment ya nanyini wa Skypins tugenda gendayo okumulaba oli free ne mubuuza yabagambye saawa mmeka kati nga muyimbi tayagala tambula yekka afiringa comfortable nga ngenze naye ne nambuulire saa yangamba basaaza yabagamba 3 ne mugamba but saawa 2 tubeerewo era zagenda okwera 2 nga tutuuse omukulu twamusangawo ne bamugamba little boss azze Nagamba kale netutula neziwera 3 kitundu nengamba little boss kyasobola kubeera wano bwabanga omuntu ddala mugagga abagagga bonna bayina empisa abagagga bonna bwamanya nti yawadde omuntu appointment olutuuka bwatyo gwe yawadde appointment gwatandikirako gwalaba nemugamba bwaba yakuwadde saawa 3 nga tuli mu 3 kitundu there is something wrong nenyimuka nengamba omuwala batuwadde appointment ya saawa 3 tuli mu 3 kitundu nsaba obuuza omukulu agenda laba omuyimbi oba tugende omuwala n'agendayo nagamba nongenda kumulaba nengamba little boss ani yakufunidde omugaggo ono waliwo akawala kali mu Ebons n'agamba kekafunye appointment nempuza akawala kaliwawe nemugamba omukulu yategedde nti tuyina ebyokukola ebirala amali muzegula tebo nedda kati tumulindeko engeri gye twagala agule tebo biki kati nze nina ekyo nti omuntu lwokuba olina kyoyagala okumpa ate tonzikakkanya nengamba little boss nze nga Shamimu kati nnyimuka nkola ki ngenda ndowooza ne bamugamba ekiri ebweru n'agamba bajje bwe twayingira munda n'atunuulira omuyimbi bw'ati n'antunuulira n'agamba ne mubuuza tewategedde kituleese
Nagamba. Mpaza sharadi? 14 February. Kati muja kuandika proposal. Ado chimatebo. Nafulumira wonze muwala w'abayanja. Samulinda kumalayo birala. Ningamba balito boss nsaba munsangeko mu motoka. Nga lito boss mubuuza omukulu yakubidde n'agamba ki bakubidde nagende naye nekusimu n'agamba tujje encha agulete ba nagamwanyike proposal muwala w'abayanja nagenderawo kati ne olwo olunaku lwennyini nentegerawo there is something wrong with the guy because like if tamanyi taina PR ali awo amanyira abantu ajolonga abantu like okola company jolimu ekwasaganya abantu tosobola kubanga ate abantu boto bolimu kubayisa nze netukita naddamu okuwulira scenarios ze abaana waliwo abaana babalinga batano nga balina company ate gye yalimu nga gye yagiggala n'alyoka akola skypings nga batwetedde receipts ne buule tukole story eyo nenkubira Sophie Love munne nnyo Sophie nangamba bagenda sortinga ki ebintu ebyo naddamu okugira nga nkola kwa Amelia Nambala nga Amelia yamuguza Haria n'atamalayo ssente ate Amelia n'agamba amusanze ku federation ate n'ateekako abayaye bagoba Amelia abagala mu kuba masasi Amelia najja ne mukolako interview jeeri nagiteekayo ne bamala ne bawamba emmotoka bagisikira Makindi ne bagireeta ku Paini ne bagikwata mpaka amalo gisasula kati ezo zonna scenario bwe najjanga nzaba ne tuddamu wano tufuna omuvubuka yali omu wano era nga naye azze nga abanja miliyoni 4 ne bamukubi twali tugenda bule yali agenda kola story agiteekeyo ku Twitter bannamukasa bali wano ne Megatron nga bantu be ne bamukubira n'agamba gaya agende yamusasule ki sente ze naddamu okuwulya nga bagamba nti yamusasula kati nze nsobola mangu nnyo okulaba omuntu bwenti ne mmanyi otasobola twala muntu wange bweru Shabibu ntunulira omuntu ne mmanya nti kweno company kuliko waliwo ekikyamu tunakunenya abantu we bankubira nti Shamimu oyinayo omuntu yenna ayinza okuntwala ebweru nga simanyi twalanga naffe Shamimu ng'eggwanga tulemereddwa TV za Uganda NBS mpatichula Sanyuka TV zibadde ziranga Skypings buli kanaku ng'ataposalinga ne show TV ozinenya kitono bayinza okubanga tebamanyi naye abamu n'olulala abalaba abantu bwe batyo be basinga okuwaayo ssente z'obulango mwezo zi TV Zubeda bwe olaba mu Uganda tulina ekizibu kimu senga ebitwadde mu nsi ndala senga minisita wa Leba yalekulidde dda nze ekinnyumidde ku Uganda kwe kubanga omuntu yabbye Abanayuganda nga balina n'obujulizi naye ng'ate era tulina Abanayuganda abalala abamutadde ku live ne bamuteeka ne wali nga mulimuuko n'abantu be nnali mmanyi nti bategeera omuli ba Pastor Mondo Amondo mujje mbategeera nze ndwawo kumulaba zikasana mula ku TikTok ng'ali mukuwe mulambu nkwatewa oyo Mondo tategeera mufere munange nga bamutadde mu kaboko ali ku bantu kati Mondo mujjeko kubategeera mulimu bamaama b'eggwanga mulimu abavubuka abakwata obusente bwe balina bye batunze bamuwadde ssente ali kuli abawemula ebigambo abavuma naye nga kuliko Abanayuganda abalaba sekendi nga ne pastor kwali ng'omuntu wawemula bwawoza oyo omusajja omukulu atalina magezi nga bwawoza oyo Mondombo yandyagadde nnyo basasa naye mbakakasa ne be banaagenda mu kkooti era agenda basingira kati ng'ogamba Mondo ategeera nsi ki eno biki mazima ddala bye mwagala bannange lino eggwanga mulinga abagamba nti neggwanga ly'abantu basirusiru abalifuga basiru abalibeeramu basiru baminisita muli basiru bamemba ba palamenti muli basiru buli muntu mwena abasobola okubanga mukolawo ekintu kyonna ku muvubuka oyo mwenna muli basiru ababbiddwa Banayuganda uyo abadde personal assistant w'emmeremeenya atali omu abatali babiri babbiddwa nga balina n'obujulizi omuntu agenze ku mpewo buli lunaku alikodinga n'avuma abantu naawe mula ebigambo
naye abantu Uganda bakifudde kyakusinika mannyo buli omu akisinikiramu abantu bakolamu challenge balabanga ekintu kya bulijjo like nogamba line eggwanga bonna abantu mwena bakulu abatudde mu ntebe mwena muli basiru mwena temulina magezi mwena ba minister muli basiru minister wa labor oli musiru mwena muli basiru buli muntu atudde ku ministry of labor mwena muli basiru temulina magezi. Yes, because we cannot live in such a country. Ensi yonna yabasiru. Because netuleko omuntu n'ayina omuntu n'abeereyo n'alikodinga nga bwasinika amannyo n'avaayo ne yeetondera poliisi yokka n'omukulembeze Uganda kuba ategedde nti basobola okumusiba. Naye tebasobola musiba kuba na Uganda be yalumiza be yabba n'agamba n'okubagamba kati nababba mbadde mwagala kukola ki mazima we banaayogerako badde mu balangire mukagenda kati we muto kyalina ekipya ky'oyinza kuwemula kasita ogendako kubanoonya oba tolina magezi ka video kanzisaako wakala byakabanoonya muntu yenna tuba tetukyayogera naye wabula mu byonna tulina obudde obw'omuddamu because yabbya Uganda ate nga mulimu abakyala mulimu abaana abavubuka abanoonya nabye taata ng'agamba omwana yali amaze siniya 4 bazadde baabwe batunze ebibanja okitegedde kati oyo wemumuleka kitegeeza ne bana abalala te kampani zonna ezitwala abaana ebula waliwo munnamagye wanene yali abba abaana ne mukubya nangamba do you know that okimanyi nti nze ndi w'amagye ne mugakoma nnyoko oli w'amagye so what wabbya abaana ne muganja teekayo obujulizi tolina ky'oyinza kunkola okuzaalibwa kumu n'okufa kumu n'amala ate n'akuba essimu ng'ategeera nti kati mbadde nsaba abaana tubasasule okitegedde lwaki abatwala abantu ebweru balinamu kanya akantu nga oli avudde obalabisa muleete twogere kamusasule lwaki akantu nanti kati oyo omu abatayagala alabule bano balala bagenda kubba oba n'abalala wabeerayo abalala bangi ababbiddwa abatya kati omwono abafunyemu amagezi agoogera abagenda labula bano abalala naye ebyo byonna ministry ebimanyi nti bigenda mu maaso kinjagala okubuulizaawo oŋŋamba okya wewa nze na kampani nze nawanja ziri kyagamba Museveni bino tabiraba bwewandiisa kampani mukuba kampani za 226 nga babba abannayuganda ebakola director we babeera n'ennamba z'essimu naye gwe n'oŋŋamba mbu kampani ebadde emaze emyaka egi simpandiise temanyikiddwa naye ng'ebadde era ng'opaleetinga va ku bino ebyaffe ebyaba YouTuber muyinza okate mubigoberera UCC egoberera TV zonna ebadde ekuba obulango Musa president abantu boyagala bakuwa akalulu bebo bennyini be babbye okitegedde ministry walonye minister w'abakozi MP w'abakozi osenga atugumbuddwa dde China olaba ministry senga bamutuze eyo ministry ya Labour North Korea oyo minister MP w'abawakazi mu parliament senga twamutukidde ku Square olaba ministry eyo eya Labour yawe bateekawo toys public bajijawo bateekawo public toilets teyambye bantu buli ali mu ministry awo musiru nekinene ekyo yes ministry ya Labour bajijawo bateekawo public nina abanene bange babiri kasuku ne muze isanule endawula be banene bange bennina ogambye minister ya Labour bateekawo toilets ministry ya Labour bateekawo public toilets bapame mupami buli atudde mu ministry awo musiru bonna tebalina magezi nze sinalwayo ministry wano etusazenga ministry eyo of Labour eyina obugundi bungi nnyo obuofiisi nze nali njigenzeemu waliwo obuofiisi bulinga 9 bonna buyamba bakyala naye ku bakyala enkaaba gye bakaabye muli omwo mutudde we muyingira toyi we mu flashing ambwammwe ku ssente y'omuyi w'omusolo bali awo babba abantu muli omwo muoba obuyumba mulifiiramu kandi bulumu butonotono bwebu bugenda fiiramu ekiziiro mbwammwe eyo ministry ya Labour eyo buli atuddemu musiru talina magezi bwe babanga abakozi bwe batwe bayisibwa okitegedde ng'abantu bababba mugenda kunkola ki omuntu n'abeera ng'akimanyi nti okubba abantu kiryokke n'avaayo ne yeeyagala n'okweyagala kati bw'abanga Don Chris okubba abantu kifuuse nnomo n'omulala agenda kikola BRQ bakikola Capital Chicken babba abantu tewaliwo kye mwakola kyokka ye mumala muvudde 226 mutuzungirako mulinga embwa mwagala kalulu weereza omuliro ministry uli abenga flashing agwe mu toy akubewo omutwe ako ka ministry konna keetaaga kugenda ne basimaasimawo ebinya bya toy mu obwo bulumu Kampala teyina toy zimala kyokka ministry eri awo teyina makulu mupama kyekyo nga temulina kyemulya Kampala
no webuuza bakola ki bali ku ssente zaffe muzifuukidde ekizibu muzirya enebeera bagiyita short and Mwamwa show ebeera buli wa 3 ku Shalom 256 tunaayogerako kagende kwogere tolina kyabuwemu gwe kyoyinza kuleeta n'enfaanana gy'ofaanana ng'enkekenke tewali kyabuwemu kyoyinza kuleeta kitya shene tabanya script omuntu aba ayogera kye nga weewozaako ka ministry keetaaga kutematema mu toyi za public toilet tetugasuka waneeno musibe bulungi bonna bonna tebategeera babulonda bonna babutadde omwo bonna bugenda butumalako emirembe babuulire kutuula mu kuwunyankwawo jebbi shewedde batube thumbnail